neye mwe kambagambe ebyo mbikweka eri wano sobola kikweka. Abasumba tuli babbi, abasumba tuli babbi. Obo bukedde pozi nebaza mukanda tujja kweyonga ku muganda wange lumu tandikira omusebo obuze kuba abooluganda mukama waffe Yesu yeebazibwe. Twebaza Katonda atukuumye ate nga tukyasomuka ogw'obulamu ne yeebazibwe. Kyemmanyi nti muganda wange abadde ajja abagamba entakira obulwadde bunzinzeeko ne Katonda waffe wa kisa atukuumye ate nayongera okutujjanjaba ne neebaza bonna ababa tubeereddewo mu mbeera yonna kubanga ensimbi zibadde nnyingi ate nga mazima tukyabanjibwa kumpi basigadde batubanja emitwalo 7 enkya baagala emitwalo 20 ku miliyoni 4.5. naye kyensinga okwebaza Katonda nti bantu badde bagezaako twakoma okwogera naawe abantu badde bagezaako okuyamba embeera osobola okutereeza naye ate newabawo nti n'abalala abagala okukozesa omukisa ogwo okulaba nti Saama ali mu ddwaliro ki era ali luddawa bano bagera okuvumirira bannabbi b'obulimba. Bannabbi abo bagezaako okutuma abantu ba SDA Church ate bajje balabe ng'obulamu nga bikyaliwo ku lusooka omwaka abagala obulamu bukole ki babutwale. Naye Katonda n'akozesa abantu ba Katonda kulaba nti nga treatment bakinisa ogifunira ewaka oba abantu batamanyi okulaba nga nsobola ki okutereera. Naye Mukama tutambuza ate n'atukuma nga tukyali balamu. Mukama waffe yeebazibwe era mu byonna tumwebaza kubanga tuli balamu. Pozi mu kiseera kino akadde katambulako wabula kinjagala tutandike nabaddeko mu nnaku 6 zino ze tukyalimu twakazitandika kyenkana. Olunaku lwajjo waliwo eyankubidde essimu era njagadde nnyo otandisa amaloboozi ago tugawulire. Abannabbi bwe bamuseetinze naye yadde ayagala bugagga ayamulagira ngeri gyofunamu obugagga mu luminati naye nga bera soso omubuuzawo naye abantu webanga si bamusindise abantu emitima gyabwe baliwiringi okukola buli kintu naye gabuye namubuuziza yadde ayagaga bugagga kugamba ne mubuuzaayo basobola okusaddaaka biki bibiri naye nga enevaliza nnyo amaloboozi ago tugawulirize tujja kubanga tugenda mu maaso afuta amaloboozi ago. Kalonda ganga obimanyemanyeko kale gwe nkubuuza nti osobola okuwaayo omwana wo kwanti mbimanyiko obuuziza bimanyi kakati wobanga nkubuuziza ekibuuzo nga mbimanyi ate nga nawe nkubidde kubamanyi mbimanyi ate nkubuuziza osobola okuwaayo omwana wo ate naawe oŋŋambye nkukanga oyagala kugambye nti jangu ofune esente luminati azigaba zirwali za bwereere ogenda owagaggala owangaale nga bw'oyagala. Kakale wabya kukanga woyagala ogenda wakulemye. Ate oli mugumu nga nkugambye eky'omwana n'okubenda oba tolina mwana tonnazaala. Kati waayo omwana ogaggawale. Tonazaala? Kakati yani kali mala okuzaala ojja kukola ekyo oba olinawo omuntu gw'osobola okuwaayo gw'oyagala ennyo. Omulina? Kakati bw'obanga oli lwedde okikola n'okuwa ebbanga ly'onoowangaala nga tutandika program. Nze nkonekitinga ku gw'oyagala. Kakati emyaka tugiva ku myaka 7, myaka 10, myaka 15 kyekikomo. Yes. Kakali gobanga oli kulwedde okubala kwegyo gy'onoowangala kwayo giggwako ngera obimanyi nga obulamu bugenda. Kati gwe obanga olina gy'osobola okulondako kwegyo ye sadaaka bw'obanga olonze 15 osobola okuwaayo omu obanga olonze 10 owaayo 2 oba olonze 7 maya 15 owaayo 3 10 owaayo 2 7 owaayo omu. Kandi kugambye kakali oli saidiwa
Mbere Kampala. Ekireka. Amba kyekamanya gwani. Nze. Joseph. Ani? Ekifa Joseph. Ekifa Joseph. Kale nenga lwaki tokoze bukozi n'ofuna ssente lwaki oyagala okufa amangu? Andi olaba embeera gy'ogamba okuyingirira era nayo si nnungi kubanga ojja kubanga weebasenga waliwo ebikusumbwa togenda kugira ebikwakuliza obukuweebwa busuka ku kyokuwaayo omuntu yadde oba omufunye n'emyaka limiti yaagyo naye olina okubanga olina byolina okwerekereza ng'omuntu ogenda kugamba nti ogenda kugaggawala obe ng'ola skashi ng'oli mirembe myereere. So byonna yadde obikola naye era ogenda kubanga olina byobonaabona nabyo sente zo zozifuna kankubuuzamu ekibuzo ekirala ku bbanga lyenjigiriza nga njigiriza abantu bave mu bintu ebyo nga ndaga obubi bwabyo ogyemu kugaggawala kokka togyemu kikuyamba kubanga ofunamu omusajja bwe natuse ku pointi eyo najjako essimu ndowooza kati kambuuze bw'alaba nga tuweereza kuno ku TV alaba nti tuli bagagga ndowooza oba alaba nga twambadde amakoota gandi abasajja bagagga ndowooza n'ekirala abantu abamu balina enkola bw'ayigiriza ku kintu akolaga ebirungi ebikirimu kati bw'abikulaga gwe n'ofuna gundi waliwo abantu balina enkola eyo kali ng'alowooza nti wanabuzaabuza naye ayagala bagobereza oba ndowooza kugenda kutwala bannaye baganda baffe waliwo yasooka okunkubira namugambirawo nti ndeka niye ono nagagedde okumukema ndabe ebirowoozo by'omuntu ono naye nga kugamba mumalirivu kati oyo asaana okuwaayo abantu be kubanga omugamba mama wakyali mulamu nga gankola ki muwaayo bannaye naye akoye embeera embi embeera mugezeeko okukola president atebakubiriza okukola ki okukola naye n'ekirala waliwo omusajja omu era mbeera yeemu bane aba SDA tugaa nti tubawalampa nekyo tubagamba ge mazima wano bayise omusajja ayitibwa Bangaffe ajanoonyereze wengenda wenkola ki wendi asasula ebbiru y'eddwaliro yonna yonna miliyoni zikuzadde nnya mu emitwalo nga 5 naye yadde agenda kwesa omukisa ogwogamba kubanga bamu baali okumpamba ne Ssennyonga baloke bagende bankweke gyesaamanya okutuusa olunaku lwaleero naye waliwo profesa omu yafudde profesa bamita profesa James oba Banadda abadde wa SDA Church mu kanisa y'Ebbunga Soya Bunga kanisa y'amaanyi nnyo naye nga y'omu batunulira ng'omusumba naye nga tabangako mukadde yadde n'okuba nti omukulembeze mukulembeze wa kanisa naye omwaka 2012 gundi yamuyita paapa naage n'amutikkira engule paapa ayita atya omuntu we SDA Church n'amuteeka n'alinya ennyonyi n'agenda wa paapa n'amutikkira engule mbuye profesa akyasinza okuba ng'omuyiiya naye ng'obuuza byayiiza bye ebiriwa aloke bamwebaze kitegeeza emyaka gyonna abadde mbega wa paapa obanga mu kanisa SDA obanga alinga gano ne Diop yono akiikirira gundi njerabidde religious affairs SDA kaya representing SDA mu kwegata kwa madini naye musajja oyo abagundi abamomoni bamuwa awadi nebuzo omumomoni akwatya awadi gwe Advent nenga mu kanisa era badde ku sabiti basi bamusuuta profesa Banadda papa yamutikkira engule okuba n'engamba yingira bana abasajja bati bakubya akayimba ona kyenna baddemu omunaku ezo ne ku sabiti nakikonyeko nena ndeko n'abavubuka twali tulina emirimu gye tukola naye babuli ebintu binaka bani tukozesa obwongo tudde mu sensi zaffe kale eza bulijjo nze ni musajja musiraamu kangeze gw'oli mu katuliki oli mu Seventh Day oli mu born again ekikufudde omubona again tokkirizigana ndi mu katuliki mutuufu ekikufudde omubona again tokkiriza ndi omusiraamu mutuufu omusebenzere tokkiriza nti omwangulikani mutuufu omuntu n'akera n'agamba nti twegasse wamu tusabire eggwanga nga Katonda gw'omanyi mutuufu oba oli mukyamu naye n'otula katebe olinakoola emizimu gye gw'ojokkiriza nti mizimu gye oba balubaale oba setaani be n'abakoowola
naye noyimya ku kintu kino osaani era kigambo kyenawadde example nti owalabyeko Eriya ensi yali eguddemu ennabe okumala emyaka 3 n'ekitundu enkuba tetonya Isirayiri enyiziza Mukama we baali bakuŋŋaanye okukoowoola amaanyi walako Eriya nga yegasinako n'ababaali begayirire yagamba mukome wali ekyammwe ekyoto nange nkume wano ekyange bayawula ebyoto we bayawula enkola Setaani n'abeera ku luuyi lwe ne Katonda ku luki so Eriya yanibadde agatukuma ekyoto kimu anaasooka okyakisa ekasi okunyawulisa era ku sabbiiti waliwo omukyalo bali abadde mulwadde wa COVID-19 abadde Mire Babalanda oyo mukyala namwedde bagenda mulayiza ku Lwokuna ndowooza ku Lwokuna eyawonye ne kati agenda kubanga minisita bamulonda kuba minisita agenda akole makago gwa pulezidenti naye Mire Babalanda ali tamanyiddwa nnyo naye olw'okuba nti yavuddeyo ate nga Mire Babalanda mu advent basalawo ku sabbiiti okuwana Mire Babalanda ne bawana nani ne Professor Banadda yali enjiri era jangu tukusabire lere atamanyikiddwa bagenda okumusuuta atukenda okukola emirimu gy'amakago wa president kubanga agenda mu bitiwa bagala sente bamulage eddwaliro tuli bubi eddwaliro bamulage redio tuli bubi eddwaliro kati ojja kusanga Mire Babalanda bamukolenga obakola gundi ono ne Kayunga ani Nantaba awaddeyo sente bazibbye waddeyo kino bakoze ki babibbye Mire bagenda kuwaana bagenda kusuuta nekola epaati yo nga bwe yalondeddwa ddala ko omusajja yali mu advent nasoma naye South Africa amuyita Waluswaka bamwana wa minisita myaka adi minisita myaka egi 3 NSDA yamuwaana ne bawaana n'atuuka n'okuva ku mulamwa tebamuliza bwaki bwa minisita nasoma naye South Africa ewaddeyo butaleje Waluswaka nawe Babalanda bagenda kusuuta kuba bageza kanti ajja kubeerawo kuti kwa ku muntu tijja atero kwachi okubeerako era badde nnyo ku ddwaliro naye ngagamba nsobola okulaba ku TV bigenda mu maaso ku sabbiiti program ya sabbiiti agibeerako nnyo so bajja kusuuta aba SDG bali abasajja abagezi abasajja bali bamanemeeka mulimu entobira nnyo ku sabbiiti ku macha ku radio ne bakeeza ebintu bitalina makulu nebadda ku district batu Masaka yafunye district empya New City kusabbiiti kali forward district kitegeeza ki kitwala ni mwaka bako bwomu bagamba Mukama olaba statement mwe na bindo za test messages baba ku new movement agenda okufuminga mu SDA ndoza volume 2 page 2 nga mwana awo no si 2 mwana nja kujijuka naye agamba a new movement would be formed bagenda kufuminga new movement ne ensonga ze bagamba mu new movement negenda kufuminga wayo mu SDA egamba nti the Sabbath will be rightly regarded bagenda kusamu sabiti kitiibwa tebajja kebagenda sabiti mugiveeko era bagipromote bajogera nnyo naye ng'enkwatayo n'enkuuma ya sabiti teringa Mukama yagamba mu kigambo kye era olabenge kanisa yeewomya omutwe mu kumenya sabiti kangaba nabo bagenda okusabira eggwanga gundi mu kwegata kwa madiini nolwo omusajja yandibadde preaching a message ayise omuyindi akoode ne balubalebe ayise omusiraamu naye akoode alawe ayise omukatuliki naye asomesa polize ayise omulokole naye akoode fire Pastor Mate yabayitanga yali MC oba MC nabo bibogera Setaani mujozi ne ku mulembe gwa Kajja era ne Kajja yagendanga naye tubaninya nenga kyekituufu kitwaki ensobi kyobola nabagambye nti abasajja bakyamu abasajja bakyamu Patricia nakiyemba kutumidde kubambi ye bali kuwagira one mwanyinaze omulala bamuyita nga tutekateko okulaba katambya kala kubanga obudde butugendako omwanyinaze omulala bamuyita ali awo ogundi ali awo Nansana bamuyita erinnya lye ngenda kulijjukira bamuyita Nabwire mwanyinaze Nabwire oyo Joan Samali Nabwire yes mwanyinaze bambi Mukama akuwa omukisa kyalo naye ayagala omulimu guno era aboolyawo omutwalo ne gujja ku ssimu boolyawo omweshu n'aguteekako so kiyamba baneka mbaleka ebigambo bino buli we tujja ku mpewo kuno ekigamba kibaga bayinza okulowooza nti wati sente tuzisaba kajanja kitukosinga emitwalo egiwera 50 okulaba nga tuli ku mpewo kuno tuweereza kyevudde mbasaba pogaamu giwagire olenzo gakasawo kijja nateekayo 5 nateekayo omutwalo gwange muneete gumala ate ogenda okulaba nga n'abataddeyo
ku 10 olula program ku mutwalo gw'abantu yokola abantu 15 yebafaayo abala bagamba alaka bataddeyo dda ne munne sibwe kiba mulimu guno gutumenya gutuzitoowerera ne musigala mu mabanja wow so Muganda waffe Mire tukwebaza olw'omulimu ogwokoze eki nabwire gwokola n'abalala mwongere nagenda kati encha abasawo bagenda kera ku macha wange bagenda kujja bagenda emitwalo 20 kumutwalo 7 yambo Muganda waffe munyumirwa nnyo ono tiba musajja oyo yebali musajja otatya musajja yogera amazima naye abasa SDA abasinga bagamba gende wa kitaawo Anton Sindikeri Lubale webali nnyo baganda ba sijja kugenda wa muze nabaganze kanfire ku mazima okusinga ogenda okufiira wa setani wano obusasa obudde bw'endimu nakulwala ebisomo za bisigala nga bingi obulwadde bujja bino ne bijja ne bakuwamba naye Muganda ngisijja genda wa muze nokate sente gyeziri ate ngaziika buyisi ajja ziipa bakozesa omukisa ogwo nabagenda aba SD baadde bafubye nnyo okulaba nti bajja eza bankuba empisa yaki eyakato okulamu bukole ki bugende omusawo naga wagba okulamu nakulwalira ovaawo ate nejobera tubalaga gyokola ki ne motoka yazijja ku ddwaliro yali motoka ndala so ebyo tubategeeza tubateredde ku gundi abooluganda baagala omulimu guno muyambe tugakola akatambyako kubiri nadde ndikaawo manyi tuze tuyiga ku byobulamu byobulamu tebikoma byakulya byokka n'ebyenyambala n'ebyenywa kati akatambi ketugenda okulabako after tumaze okukalaba naye ntuleke tulabe n'obutambi bwolakuba nabbi abobulimba obwo nalabako omusajja ng'agamba Ssenyonga manyi obutambi bwa Ssenyonga buno okyenatunuulira buno bwayogeranga ye bwebateeka mu butambi buno butambi bumu sijja kukigira bwe babupange bagattagatta ebigambo ne bajjamu information ne bagattawo n'abanga avuma okugjawo kino naye ng'ate waliwo obusitambi obulala obwogera ku issue ezo ng'olusola olinga awa testimony so wenjagala okwogera nabadde nfunya akatambi kano nagezaawo okola nga nzijjamu ebya Ssenyonga byayogera nebateekamu oba oli oyinza okuba nga sina gwe kwana akatambi akamu ke nalabye yali ku TVM ng'ayogera nkalina complete yaako oba okola bakajjamu bakatemyemu ne bagatta ebigambo nga information yekyuse so ate ekyo ffe tulina bulimba bwe tufulumya mazima nga bwe gali bwensuula obulimba omusajja ono eyakafa bamuzika bakutukumande bamitani ono yabadde alya ebisiyaga mwerabidde erinnya Senfuma okimanyi nti yafudde munnaye bamuziise naye amawulire gavuddeyo amangi mukwongera okunoonyereza Senfuma yali teyasoma kituufu era Senfuma mu samonize zonna adda asinga kukozesa Luganda nga mukazi ye muvumuza afudde alina abaana 5 Senfuma era nga mukyala we yabadde emyaka nga 38 Senfuma akozeeko ebintu ebyenjawulo naye yabadde nanyini bayita Kanani Estate ne Zion Estate naye nga Kanani Estate mulimu Ssenyonga omukono gutya kati Zion Estate nga ye Senfuma yennyini naye Muganda nga abantu bakaba ku ttaka olunaku lwaleero era bwotunula ensaidi z'ekakiri waliwo ono Professor Gilbert Bukenya gy'abeera yagezaako okuyamba abantu nga ebituse ng'odamaze okufa babba ebyapa tugenda bawa ebyapa byammwe derererere so baganda baffe ofudde naye ate olese ensi ekabaga badde ekyokulabirako kyewunisa ssente zino abantu bano zibamalamu nnyo abantu bangi bafudde baleka simanyi lwaki abantu Ssenyonga yamugamba gy'otaasoma kola estates ojja kufuna ki ssente nga sene zofuna oteka muki mutaka bamu mu bizimbe babiki naye abantu bakabona ko olwaleero ng'oli amaze okufa baganya okubawa ebyapa byabwe batandise okubbi abazayo ate kati n'omunene yavuddewo yalese kubba pozi katugende ku gundi olwakadde kyembadde mbagambako baganda bange nti mu byobulamu ono tuyinza olaba owalano gwe tugenda okulaba byeyeetona tebyeteekateekako abantu bangi ne beesoza ne bagamba kayiraba naye nga ate naawe alina byokoze nga tebyenkana byono abeekuba 3 ku 2 abaewummula ebitundu byabwe byonna byonna bamakundi oba biki ebintu ebyo si bituufu baganda bange naye ogenda kwambala olugoye weekuba 3 etegeeza ki tatu in fact tujja kujja n'ebyokuyiga n'ebyandikwa bingi mu bayibuli byogera ku 3 nga mbi era kiringanga bingi nnyo abantu byebakola mu kiseera kino naye nga bayibuli ebivumira naye bwoba bayibuli yogera ku byobuyonjo tujja kubyogerako nga tuogera ku byobuyonjo tubirabe katugende ku butimbe tabakatambyako kakaweddako omuwala oyo engeri giramu netawulya amaloboozi tulabibulabi bifaananyi nga bwe tuwogera katugende ku butimbe tulabe mpozi
ku nsonga y'obulamu mulaba ndowooza omuwala yalina ne ttatu ku maaso muziraba n'amaaso agakubako ttatu ogalabye ssebo mulaba ndowooza bwe yakola ennyindo abantu kalinga oyinza okulaba ow'ebisiyaga naye bwalaba bweyakuba ttatu yena alina omubiri alinga akimenke naye bwe bakuba bakulaza omuwala oyo enfaananaye nomale mulaba yali muwala mulungi mulabe olaba bwafaanana naye kati abo bwafaanana bwe yakyuka so oba ebintu byotunya n'olaba nga abantu si bbaawe yamukuba ndowooza bitatu ye amatu yagakolanga bano bamasayi nabo bagasalamu agatuli ago niraba kyeyakola emunye yegide yakoze ttatu naye ate ng'ebintu bya bbeeyi nnyo nga bateekamu sente yes laba maaso emunye ze bateekako n'ebira byonna olaba ndowooza naye ngo just kuspendinga sente kwona oba ofaaki naye ng'ate ovudde ku oyo tulaba nti bigenze diipu nnyo naye ate waliwo ne bana ababikoze nga ndowooza olaba tebanga nsibiko yakufuna kansa kati awo singa okeera wanya n'olwalebbwa mugundi nyininyini obo wakufa muganda wange eno tumwebaza simu inginiya alabika oba inginiya waawo inginiya mukama akuwa omukisa inginiya tuweza emitwalo 7 amina mukama akuwa omukisa inginiya ndowooza olaba abantu modo inginiya nkulutumiddeko nnyo mukama akuyebale yakusuusa obulamu tebwali bulungi naye mukama ye bali kujjanjaba nabaddeyo olweggula eyo era n'asobola nanga nti omuyembe guugwo tunakomakaawo kakati inginiya nkutumiddeko muganda wange wadde abantu badde beeteeseteese nga kansala ow'ekasengejje nabasanze nga bakoze nga balina akamiitingi kaabwe naye kyabaswadde nnyo ngaobudde bumpiseko obwa kafyu nga butuuse naye ngaagatubeeko ebigambo twogera n'okwengera okusabira kansala oyo omulimu gwagenda maaso kolaki bamuta kansala Saamu ekasengejje ng'agamba nti banaye mutusabire naffe twetaaga naye nga naye emyezi kati basinga singatunulira ssente naye baganda baffe mwongere okusaba inginiyo yageyo okubayigiriza ebyawandika babimanyi so inginiya neyanza omuyembe gwange basobole okutegeera omuyembe gwange pali nagulidde ekyegulo munnange we nasuze we nalidde omuyembe gwange omwo okusaba onkuyanza ne musawo omundabireko mukama bawe omukisa mpozi mbadde mbalaga ku nsonga y'ebyobulamu mulabye endowooza omukyalo oyo mwana muwala bye yeekoze bayibuli egamba ebiri gyaffe yeekaalu ya Katonda bwe kyokola n'ogwonoona oba mukama ajja kuzikiriza kuba mukama yatugula na muwendo emibiri gyaffe mukama yagiteekawo kumugulumiza kubeera nga miramu naye buli wookola omubiri gwo n'ogufuula ekitagasa mukama atagulumizibwa so emibiri gyaffe tugikuume nga mirungi nga miramu bwe tukola ebyambyone ku mibiri gyaffe tugitulugunya tweteekerateekera busungu bwa Katonda abantu abasinga bagamba nti mukama akeebera mitima ekungulu si kikulu naye ennyambala yaffe enneeyisa yaffe ebigambo byaffe byonna biri paati ku bulokozi bwaffe so obukulisaayo tebukoma kugamba ndikiriza kuteba nti amakanisa g'ennaku zino osanga mukyala pasita akubye akapale kamukutte ayita faya yena ye yalingiza mukoma eno emwejo n'agimyusizza obukowekowa buwanvu naye nga te pasita enjala zonna zisize zonna mwalaba ndowooza omulundi guli otwalaga enjala nga alinga nga igo anakuyoola luli eri nti abakyala babasumba beegattamu aba SDA nga bagenda ku Forest Park Beach eri wano Buloba Forest Park Beach yalina Bisamelo Kakande kitange naye yagigula ku muwala si kwina kukigula omuwala yatatawe yafa n'abasigaza ettaka nga ddene tata n'akwana omuwala omuwala gwali balekera ekyapa bwamukwana bakwabawo buloka nnyingi ezakola ne kanisa ya sinagoga ezimu zizizembye ekikomere ekinene nnyo okuyita Saderi Kuluzi bazikubiraawo n'akwana omwamwa n'amuwa ekyapa n'amutta bw'amala omutta neesigaza n'akolawo ka beach ka Forest Park bw'agikolawo bulungi bakyala basuma naga tugenda ku beach abakyala babasumba bayambala bubi zenagana nentula bwenti bagenze beach kola ki kulya sente naka wano bino si bya kanisa tuze kola ki bakyogera nnyo ekintu kyona omuwala lumwe mu kanisa nga bagenda kukola mukolo gwe nga bakubaganya tugenda kukuba music ki ne bagamba nti tukube wa kanisa omuki yava agamba bane naye muleke munnammwe omukolo gwe wagenda ofuna ku ssanyu ate essanyu leka munsi music wa kanisa naku ebyekanisa kubonaabona naye nalaba abakyala babasumba bayambala obufulaano era kyebula n'abaana basinga babagamba nga musingozi the out yambala buuti mugera musingozi the naye n'abazadde onyine bagenderamu so olina oteekawo kwegamba
utambula n'embeera kyokola abaganda baffe nti ojja kwesanga nti mukyala wa musumba ayambadde boarding munda ataddemu akafulano tokyagala kwambala bino baite byezizisibwa nabadde nalabye gundi wakatambya kamu ndoza tujja kalaba sika leero naye nalabwe akaana kato kavubuka manyi kye kakola sina kavubuka buno bwana kale kakalingana ka P3 kali bana basomesa bagenda n'abaana ku beach omukazi yagenda ng'omanyi ng'ayambadde obwa beach bwe ayina bwana awuga akande kagwira omusomesa mu mazzi nga basala eddubi tekamwambuddeemu egundi akawutasigadde bukunyaga obwana buzingiza kuti bumwetoola byali ku beach wano mu Uganda tesi walala naye nga abasomesa banne ne bajja ne bamutaasa abasomesa naye nga akaana kamufukidde kubanga akeyambulidde kitu kati nakubambi kafuna gundi nikugamba nti kubanga ensi mwe tuli bwetu bwekolaki naye kugamba nekyera akamaro k'ekintu kino anyway kakireke naye nga mu bufunze kyekyo banayisinza ku musomesa wange namusomesa wange bambi programu enagibeera kwamita musomesa yali musomesa wange maybe yansomesako senior yali senior 3 makindi SS musomesa Joseph Sewungu kati mubaka wa parliament namutawanya tata nakusida kutawanya kubana kusomesa yaita ina motoka nzenga nini motoka kujja makindi SS so musomesa wange munange muka bino byansobozesiza okutuukako nkwebaza nti wansomesa wandage kubo nante kati saazo mubaka wa parliament wa Kalungu West so nkulamisiza ko mukama waffe Yesu Kristo mukama ebazibu kwa yakuna chalinga bulungi nga munenga ngamba ku naina musimu ya Motorola nga leta ina simu munaye biseri ne mu Motorola nga akubirako abantu ne motoka nzena migeze shapekise mu afeta akwigize motoka tata nese nkulamisizaako webale mukaba byakutusizaako no mulala maybe mukwano gwa family friend waffe Wilson Mbaddi kati akulire jeri yano wansi kuma president family friend waffe FC kale katugende mu maaso mpozi njagala tugende kutulaba katambya akakaddako akakadde akasenyo nga tuke tumalize ne bisigadde katugende ku timbe mpozi Marilah kita selalu ketawa untuk diri, untuk orang lain, ketawa untuk keluarga, masyarakat, dunia, dan negara. Makanya apapun yang kita cari di dunia ini, kita menjadi orang pintar, menjadi orang kaya, ujung-ujungnya adalah kebahagiaan. Katambyako waliwo yambuze nade kantesitese waliwo omuvubuka yambuze ekibuzo nti tulina kweyisa tutya mu kanisa naye tutera okulaba akatambyako alandoza oba sakataddeko banakataddeko simanyi naye nga abalokole
bazina leo tunaba tukavuddeko kwe kali kajja kulengibwa then ne kali akasinyo katandike naye nga mbadde mbalaga abalokole mu nsi z'ebweru abasoose bapassazi bakopola n'abalabu n'abannaabwe nga baseka bwemwe yasse wakuseka n'akazeeko ako kadde kaba China nga nabo katonda waabwe sitaani waabwe basseeko baseka si bakulokola abo bo occult gundi ebiina ebisamize nabo biseka era okuseka bakukola during worship mu kutendereza kusinza kwabwe akasembe kade kakakandi wano kakasenyonga wano kayanja oyo musiyazi naye nga naye mu kanisa bakola kyekitya era mu biddo buseko bano badde baseka abasamizawo mukama banyonyogere nga ne bali kakandi bakola ki baseka bakayanja nawe baseka so ebibiina bino era ekigambo kino kyentera okugambako nti obusamize bwa Babuloni bwonna bwonna obukafiiri bwayireetebwa mu bukristaayo omuli emisaalaba omuli ebikola by'okusinza enkisingira abasamize gye basinzaamu nga baleekaana baseka bakuba kkerere yonna n'abasamize n'okukristaayo kati bukola ki bwe bukola si bina bakatuliki okuzina n'okuleekaana bina kati bimamidde amakanisa gonna naye that is occultism paganism njiri kyegamba mukama akunyonyogere bwoseke omuntu omu yaŋŋamba tumanyi ekikola ky'okuseka kikola kibi teri muntu aseka ng'emwe museka gye basiseemu nga aseka lwa ssanyu omuntu asanyusa taseka kanyinza okulaba nga ozze nenga sanyusa okulaba naye ngweri neseka okwansanyusa okulaba kuseka lunaku lumu omukadde yali ayitawo nga tukyali bato ne tuseka natubuuza museka ki mpunya kati kanja banga gamba nti kamukama banyonyogere oba yali awulidde kivundu oba yali awulidde ki so tebanjiri tekibala kivundu naye dimoni zibakkako zibanyonyogera kalugende katambi akala akokusinza mulabe engeri abalokole gye basisinza ne bagwa wansi ne bakuba kkerere n'obusamize nga bukikola ekintu ekyo bintu byonna biragakoko naye ndowooza ate waliwo akatambi kayigayiga ng'agamba nti fe abalokole tuli basamize tulikalagako olunaku olumu tujjako baterako kalugende ku lutimbe tulaba Threw a tantrum when you were a little kid. Musumba senyonga. Mulabe akatambi ako engeri bagwa wansi ne baleekaana ekasa temuzala nga baleekaana kkerere bwekyo nga bagudde wansi bw'omwo yasse wano mu kooti ya naye abo babayita bakondalini yoga waliwo omusolo gwe bayita yoga ogwo gwe mulabyeko meditation gye bakola abamu bakikola nga basiriikidde naye kali mu kusinza nga baleekaana omusolo baguyita gundi nti bwe baleekaana ne bazina nti omwoyo akka era tebabeera mu ngoyi mulabye abo bo tebabeera mu ngoyi bagana balokole kalwanisa okwambala enkunamyo kati sitaani oli ndowooza mulaba akatambi ako enzina eyo gye bazinamu amaanyi nti gabayita eno wansi mu bitundu byabwe bya wansi ne gabambukira abamu baali bwereere awo simanyiwo akatambi ako waliwo bubulaka twateeka obwa bulaaka kati amaanyi gabayita wansi mulaba oyo aliko akabulaaka yali bwereere amaanyi gabayita wansi kerere gye bakuba ndowooza nga bali mu kusinza kwabwe mulaba ndowooza kitegeeza daimoni zisse ku bantu olaba ndowooza embeera efaanako bwe kitegeeza omuntu agenda okuva ewaka nga talina daimoni daimoni ate n'amusanga mu kkanisa nasankwana ebukalango waneene bukalango faaza magemba alina akasalaba ke nabagamba kali akaali akamukaja kalimu eggumba lya faaza ngoba ne sitamideewo akola bukozi bwati cu bonna ne bakkirira ki wansi era batuuka nga saavisi yaliwo yanyumye kubanga omusajja katonda yakoze ebyamagero twagudde bagenda funa bigu sanyu kiri olina nga ogeze oyambadde balinga batamiivu bayibuli egamba nti ani alina ebiwundu ebyokulaba ennaku
akola anywa omwengo nebidebeza buli engeri ennyo nawe kyandikibwa ekyo naye kitegeeza naye nobenga abatamidde diamond zibatamiiza nonyenya omutwe you knock the head nonyenya omutwe okakana ngofunye kamunguluzi kati nze ndi musawo wa nasoma busawo bwa mitwe mental doctor naye omuntu olwonyenya omutwe gwo bwotye oje tuta medlo bulungata omusayo gugenda ku medlo bulungata gujaminga kakana omuntu ngafunye kamuza akoze eki agudde wansi kana bano bamuzeyi banabi bobulimba bwakwata ti touch kitwali kati wakona na ye an experience akona ku muswano wakwata bwati ano muswa gwakona ku bwati genda ku medlo bulungata then awunosanyalala neno okakanga oliwa anakubuza ogudde kinakistegedde nenga experience gyayina tap ugarande setani uwe so onenye omutwe ojja kugweddalu naye nga ate kali yensinza kali ne music aliwo kali wakulekana bakkerereku bantu kubanga ngabali mwanjenwa naye nga bali mu kusinza ulanga kigambo kimu Jesus nti sajja bali ku Yesu ne ba Yesu babiri agonde oyo nabagamba ano magembe bukalango yagenda saize katanabiro nazimba pine ekibira kikumbi kibira ekazi nga 50 okusukanamu naye pine kati yagenza akula kati yagenze bamutema kuba ati akatundu katono nyo nabasawa n'ekivera pine aina amasanda gasindika ago kabani kano kunyokezebwa ali ku kisaraba kiri ekinene okutuusa wali bamulamu w'enseno pine yamwerimira amasanda gali agavaako ng'akola akabani wanyoka n'okutuusa olwaleero ekisoto tekizikira nesa bwetyo weribeera musawa bamu ekiseke ky'omuliro nga kinyoka saawa yonna osamize kalugende ku lutimbe tulaba akatambi ka Ssenyonga aye twekatufundikire naali mawanga g'ebweru katugende maaso bali UK katugende maaso kamala ne emyaka 17 nga nkola ne Musumba Jackson Ssenyonga naye omusajja muzibu nnyo wandoga omutima musajja gwe ekyo kye wasalawo okunsasula ddala naye nga muzeyi wali enenyeza na bwenenya ago ge mazima oli mulogo Pastor Ssenyonga nankubirako najja ne mutererezaamu byali biganye mu kifo ekimu kye bayita Kokowanga TZ emyaka 17 nga nkola ne Musumba Jackson Ssenyonga n'abaana be nakolanga nabo bangi abajjanga ne tutambula nabo ekiro ntambula n'abaana bange ekiro era ekyo abanjulira bangi kakati kambuuze gwe bw'oba ogenze Tanzania n'ekyalo nkimanya ekyo bakiyita Byalamulo twagendanga babiri naawe bw'ova Byalamulo okwatanga agenda ekigoma ku luguudo olwo olwa wansi ng'olese olugenda Mwanza eyo bw'aba agendayo oba ogenze kusabira musamizi oyo oba ogenze kukola ekigamba Sataani mu amaanyi era abantu bonna njagala mukimanye Musumba Jackson Ssenyonga nasituka ngenda mu ofisi ye netutula mu ofisi namulungamya namugamba nti ekigambo kino kye ebigambo bino eby'obulogo tulina engeri gye tuyinza okukima okwonona obulamu omulimu gwa Katonda bwe nalungamya ku ekyo yanyiiga bunyiisi n'alyoka asunguwala kyekyangobya ne ku TV kyekyangu ne ku radio bagamba abotodde ebyama ku maanyi gayina yasinzire TZ najja nange ne mukwatirako era ali bulungi waliwo atakimanyi nti ali bulungi wandoga omutima musajja gwe mutima gwange kati nga mbabuulira ndi mu kamera ndi ku misiwa emijingirire emizungu sikyalina misiwa gyange gyennyini automatically wandoga omutima musajja gwe era abantu bonna njagala mukimanye nti omutima gwange gwakosebwa lwa Musumba Jackson Ssenyonga era ne mala nfiira wano yabanzise wandoga omutima musajja gwe Illuminati mulimu amaanyi oli mukyamu era ebigambo byonna byoyogera oli mukyamu njagala okyusa olulimi lwo waliwo ebintu bye twasirikiranga nga tubeera ffenna waliwo ekiseera kye yabeera mu kizibu kubanga bwe yafuna ekizibu ekyali ekyamaanyi ennyo mwenna kye mwawulira nti yakwata omuwala
kati bwe yamala okwata ekintu ekyo ffenna twasirika n'atulekera olukuŋŋaana nze ne pasita Songa n'omusumba Mutume Bunju ebizibu byaguddeko tubitegedde naye tuyimirire tukole omulimu nga tulowooza nti munda munze nengamba nti ebitatukwatako tetubirondoola ffe tugende mu maaso ebigambo byonna bye baatubuuzanga nga tumira bimire mukama waffe aliwa mukama waffe addaddi tetulina kye twanyega nga tusirise busirisi ne tukola ekintu kyonna nga tuweeyayo obulamu bwaffe bwe yakomawo simanyi teyatusiima nako n'olunaku n'olwo buli kalo obuuzizamu bwa Ssenyonga bw'osasodde bujjamu naye nga yakabyogera nga obalina gwayogerako munda ti mulimu amaanyi naye kanono okusiza byayogedde kitegeeza nebiri era byalumita mulimu amaanyi ate Ssenyonga yatusuubiza nti agamba nti program etukola ku TV oweza bwetukola nti Nabbi Kakanda abusaamu ensiimi tugezaako kulungamya eggwanga n'abantu abalala nti guno omulimu gwa nakyewa tukowola abantu kasindise nga nti enjanja yosima asindise emitwalo 7 oyo aba akoze omulimu mama nakadwa asindise emitwalo 5 aba akoze ki omulimu kakati nagamba twala mu kooti ne kooti atuyitanga kubanga fe niwo tugamba nti nja tukira ku kooti ate jukira waliwo n'ebya bitasobola kubayita wani bye bakola mwawulira nti Ssenyonga yakwata omuwala mu nnyonyi ndikali yabagaya mati mulimu amaanyi obagala gatwala ne banne bakijulira basumba banne simanyi bakijulira buli waga asubiza kooti tatwala muntu mu kooti yeka yagenze bwe nga yagenze kola yageze kola yoki abantu n'enkyo kula kibabuze taina teri musumba agamba nti ngenze bulano olanga ina Samoni gyakoze nga asabira abazungu agenda wa Beni Hinn babagenze kunganya maani ne mudanyi wa Kanja bamutise munyonyi bamutute Kanja Junior bamutute mu America Kanja naye ni omwana omulenzi Kanja ni omwana omulenzi bali mayibu wala buli eyo bubi aneda sebu waliwo omuvubuka omu akwanti akola ku kamera wa Kayanja era kimanyi sana ali ku Munu TV alaba alina engineer Nyonsiima yakwata kabama akwata kamera ndoza wa Kayanja n'okutanga mudanyi wa Kanja yakwata pistol bali baagala kumwala ndoza ngo kalina obwala ngobu kati nakwata pistol mu wakitawe najjeyo bwati akuba oli ki esaza nga kyoyagala okunkola olaba tulina ebizibu mu kanisa ebintu bikolebwa wano ate wanate ate wonotirano omwana omuntu waneyo kuki wano kijana kinalika kijja nakwata nyina mutika na mutwalo wa Beni Hinn agenda nakwira Beni Hinn namga wuno mwana ansobedde kola ki soko mujjiza amaanyi soko so kati Ssenyonga sebo Ssenyonga tukukuumye kibanga nyo mpoko yakubisimu so kube simu bayiza tutega abawala oba muwala nga mulungi nnyo omukwane ninga nakibakola ki yetola banono yankubidde simu nga buzaliro nyati yazo kwa yayo mupanzi nga bakupanzi ngali bagala era balabe bafune batandikira wakati ebyokugera bibagwako so baganda banyeze oluwenda lwonna nefe mukama waffe ajja tukuuma nga tukyali balamu tuweza omulimu gwa Katonda okutusa bwe guliggwa tuweeyo omuntu omusimu ensonga zizo muzirabye kati tuweeyo mu budde obusigaddeyo tuweeyo abantu batwesize ne tutaba beesigwa pasita nenkikunyuulamu neŋŋamba omwana soma ekyo tosoma kya pasita soma busomi nti nina omuntu yabba sente zange naye mmwe kambagambe ebyo mbikweka eri wano sobola kikweka abasumba tuli babbi tetuyina mazima abantu batwesize ne tutaba beesigwa naye ng'oli ekimuleeta ewuwo awulidde mubiwulidde wabadde ambuza ekibuuzo yali ku kituuti oyo oba omuntu oyo mwebaza kubanga ajjeyo bulungi abasumba bagamba wange yabba ettaka enabyewanga tatange nanyini Lwera yakula Lwera yenna tamanyi waayita tamanyi waakoma nagenda byewanga nabba ettaka president namugagero sasulira abantu bewabyeko ettaka yaabwe naasasula eti yagenda ne baasi namanga ejjudde sente nabaga nti sente zebadde mupeeka ekimu ekyekkubi ate gayazabawadde banaye omusajja Wilson Mbadi mwebaza kubanga yabeerawo nnyo abantu abo abalina ebyewanga ono ya president gwe yabaddewe kubanga ejjeeri mukulembera Wilson Mbadi mukwano gwange nnyo my friend yabagenda nagamba
kakanda asajja masasuli kubanga asabira naye uwera kakanda tugera kuswala banaye waliwo muganda wange onambuliza Christ Embassy naye bona basajja baffe